bavugayo kwatandika era lwaki mugayo kwatandikana nti beni bali bavuga era avuganya nani obuti era obuti bwe yalaba nga era ekyatwala obuti Mengo maanyi aga Mengo tiwali kirala era wano abasinga obungi bagamba nti kasita omala okukwata Buganda n'okikwata bisigadde biba byabwe era nabanaba abajja bakira nabanaba kasita oyingira mu Buganda ebisigadde biri eri okuba kuyisa manyikiza mu kiseera kuba yali y'amaanyi era ekyali y'amaanyi baleo naye nga byakyukirawo kubanga ezaali gundi division zinga ya Buganda bazifuula district eri bikyuse bingi byali biyinza butakyuka kubanga era baali baleese kukyuka tubali twaga okumanyako okuva mu 1960 mpaka leero okwetegereza obulungi olaba waliwo okwefuga ddala mu tusobola okuva ku Uganda eyawo netudda mu bitongole ebyenjawulo olaba waliwo omutindo ddala mu byenjigiriza ebyobusuubuzi ebyobulamu ogeraganya nga bwe kyali ku mirembe gy'abazungu nga tunakufuna bwetwazaawo naye kati wano tubufunye ffe nga tubyekwatiddemu abaddugavu ebintu tulina gye tubitambuzaamu obulungi bwogeragana n'ekyalo ku mulembe nyinza okugamba tubitambuzizza bulungi naye ate byali badde biri waggulu nnyo kusinzira okuva webyali naye ate bweddako emabega kakati yogedde ku byenjigiriza ebyenjigiriza byetwali nabyo byanjawulo byo nabyo naye si byanjawulo kubanga bino bikulaakulanye nnyo naye byanjawulo nnyo kubanga kati abantu buli omu akitwala nga bwagereki nga bwayagala waliwo abalala wekyagala kutuuka naye kyenjagala okugamba nti byakyuka olw'ensonga kubanga edda fwe twasomera myaka gya 1952 awo 53 naye nga bw'oba oyagala wa byabulimi era nga ku byalo baga nti oyagerikale kyalo nga waali pamanatire naye gwe mukulu Ssebuwufu olwaleero oyinza okunoonya owagerikale kyalo mugongolayo omala omwezi nga tomulabi oba omulabi newekubako newefuwako neweyisaako nemikono mu maaso ebyebyenjigiriza nga nabyo bitegerekeka ng'omusomesa anjogere bwe ekati musomesa era kakisamaso kati musomesa ng'omusawo era nga buli wali gundi nze nali nasomeranga bigada kiri eri ng'agenda emutukula era yali palisha esembayo ng'ogenda e Tanzania nga tebanaba kuteekayo mutukula kati bigada awo nga tulina eggombolola awo yekakulu era buli waawo bwekakula naye ng'awo osangawo akagerikale kyalo osangawo abapretinale ng'osangawo n'abamedia ete zino essimu tizaaliwo zino zitukwatamu nezino ez'okumeeza zetwakwa zezayingira tezaaliwo essimu oli yakitambulizanga mu kabokisi nga waliwo station obona okuba essimu olina gw'oyagala okukikubira ovwewanga ekingo nojja wano e Masaka owali post office n'okuba ate oli n'alinya waggulu akonekitingeyo wayo osobole okuba gy'olaga n'ayokakka najja ku kabokisi wano n'olyoka okuba essimu naye kyenjagadde okuga nti ebintu byali birungi nze amata ganjokya ganjokera ddala bulungi nnyo susulumalonatuggwako kati banteeka mu kalwaliro wali ekabo naye
bayite mukubasimu mwami mujjukira bulungi bamuyitanga Mukasa Benefaz n'alinnya n'akuba Masaka baweereza violence ndowooza bwagenda okugira bwe bati nga violence etuuse bankunguse ne banzijeni banjigako kitegeeza ebyobulamu byali bifiibwa naye kakati olwaleero oba violence mwami Ssebuwufu gwomanyi gwoyinza okuyita jangu onone wano omuntu kakati enkyukakyuka weeri naye simanyi weeri mu bulungi oba weeri mu bubi okusinziira ku binalabako teriwo mu bulungi omusomesa yali musomesa ate ekirala bannaffe bano bennyini ffe nga twefuze tulemeddwe okumanya omugaso gw'abantu ngamba omugaso gw'abakozi kubanga bali bamanyanga nti ono musawo ate nga n'omusawo naye amanyi nti ali muki ono omusomesa nga n'omusomesa amanyi nti muki ono wagirikabitya nga nowagiri ono kalaani abawulirako naye kakati kalaani bamuweerezanga buweereza kugombolola positi batuleetedde kalaani yesikiriza yemuwandiisi kalaani naye nga naye kalaani watula watuulika naye kati yinza okusanga omusomesa nga yera omusomesa twagala okumanyako abazungu bano nga tebannaba tukwasa buyinza mukaga mwezi baali baddukanya ndowooza ebitongole ebisinga offices ennene nga ebaziremu naye oluvannyuma lw'okukwasa independence mukaga mwezi emyaka egyasooka awo 63 negiddako awo ofiisi ng'ojjako buli obuyinza obwawaggulu ofiisi zino baziteera ddala baziteerawo oba ezimu basigala bakyasi waliwo ezasigalamu naye nga tebasigalamu ng'abafuzi oba kuyita kutendeka naye nga si nyingi kizaali nyingi ezimu ezalisigaddemu yali ofiisi ey'obwa DC yali yamaanyi DC ndowooza bwolabanga bano ba RDC ab'ennaku zino abalwawoko naye si nnyo bapiikinga mangu ne bagira naye nga olwokuba negundi oliko bayitanga DC ate waliwo abano bagenda ate ne ba DC abalala nabo ne babeerawo nga bamuno ezijukira DC bamuyitanga waiswa nga bamaze kutula kubawa kubanga wansi wa DC waliyo secretary general ayabeeranga ku kitebe ebyaliwo ebyo era bino bigenda bikyuka bukyusi kaawo biki ebyo byonna bakiriyetinga naye bapiikinga ne bakola kubanga negundi yennyini population tiyali nnene naye olwokuba nti era tiyali nnene n'ebyokukola abantu bali kugamba bali nabana abaali basomeseddwa baali bamanyi kye bakola kugamba omuntu ajja nzijukira ekitongole ekyasinga ennyo okukaloba kyali kya immigration ekitongole ekyo kyabeeranga mumayini kya immigration kakati bwe bagenda abazungu bwe bagenda era abayindi nabo kubanga bonna bebaliramu balina olususu lweru kakati ne bateekamu nzijukira immigration officer eyasooka bamuyitanga Kawaga Senkale nayo n'abantu bonna bagati ekyo kyali sensitive ekya immigration ekyo kyabeeranga wali nakasero bateekamu Kawaga Senkale kati nabula bulungi n'abantu abalala ne batandikira n'ebitongole birala byagendanga biyingiramu abantu nga kuba abali 20 nabo baaliwo bebabeeranga bakola nabo baaliwo ate n'ekirala nawano natala mu muddu wano twalina abantu abayivu nga baali jjukira nti nebbeeni bwamu muddu yali wamaanyi nnyo naddala mu byenjigiriza kyenkugamba
naye kakati olwaleero lwenyibikiriza nabyo byasereba olw'ensonga ti n'ababikutte bennyini abantu bali tebabawadde maanyi kuba naawe kati okiraba bulabe olaba nti omusomo edda ng'obumala okusoma otuula butuuzi n'olinda wokyolaga naye olwaleero gumala otuule ati gwonoonya okuwalabiraawo nti mwana wagundi yamaze nga bakunona nga bakulwa okusinga wogyolaga butandika kakalabira bw'oyogedde ekyo nti abamu bakamma nti bagezaako n'okutendeka abaddugavu abaali kibanga ekiraga ekifaananyi ekituufu nti abazungu okuwa independence baali bakyagala siyinza kandi baali tebakyagala baali bakyagala kubanga bakkiriza omanyi waliwo omuntu okukkiriza kasi kyokkiriza oba oyagadde nze bwendowooza bwokkiriza oba ogize eki ate oyinza okukkiriza ng'okkiririza ku bulumi naye oteeka okwagala kasi kyokkiriza naye oba okkiririza ku bulumi oyagala kiki njagala okutegeeza nti bwenzikiriza nze nti eno ofiisi yadde mbadde njagala nnyo naye ngiwaddeyo okukiwaayo kwennyini nteeka okwagala va ku bino omuntu waga nti woli abaga nti nze wano sivaawo naye kati tolyaga nti nvuddewo aba ayagala oba toyagadde nnyo naye gundi embeera zikuwaliriza okwagala naye bayagala baye basigala batukwasizaako kulaba n'okutuuka kusabatukwasiza nakatiba kyatukwasiza kubanga kuva ku muntu gwogamba nti omuntu bwolina ekyo kyamwetaagako okwasaako tuyinza kufa okulowooza bya ofiisi tuyinza okulowooza byaki naye kakati tuyinza kugaa nti tebatukwasizaako kati sooka olabe katugende ku byenfuna finance kati awo oyinza otya kati awo nkomaawo batukwasizaako ekyo kijjayo obwetwaze oba tukyali kijjayo obwetwaze kakati kingale kijjayo obwetwaze obutannaba kukula kinyinza okwogera ekyo kubanga ensi bwekula era obwetwaze kyalibadde kitegeeza kireki kukula naye tukuze bw'olaba nga abaana kumpi buli okusinziira ku statistics ziraga nti kumpi buli mwezi abaana bannayuganda abava mu kugenda okukola mawanga awolabu bali mitwalo na mitwalo buli mwezi ekyo kiraga obwetwaze oba tukyali mu mbeera kiraga obwetwaze naye obwetwaze nze erimu byensinga okuteekamu nyo ekitiibwa epulani kikireetebwa pulani tuwalikira era nkulu Ssebuwufu nkugamba bw'obeera ne pulani buli kimu osobola okukyaŋŋanga era nze tuli beetwazi twetwala Uganda yetwala kituufu netugenda kuzana bwetwazi naye oba weetwala nga tonnaba kubeera indipendenti mu byanfuna era obuzibu bwogamba obwabaana kubanga kati wano baana babaga nti tebalina mirimu tebalina mirimu ate emirimu nga weegiri naye emirimu egyo abatutwala abakulembera balaze how to create ndeetakati okulabirako nga nvuddeyo eri nze siri kujja envudde wange naye naye kamwogerero kato nze bwe namala naga nti nzizeeyo sajja na mulimu nenenga nti kantandikire wano wange ate ng'otandikirawo kamulimu weeguli awo Ssebuwufu omulimu weeguli omulimu lwaki weeguli oyina ettaka kibugagga ky'ettaka kiveeko n'ettaka toyinza kulemwa kweyimiriza ngo oyina ettaka ojjako ng'olinga jja ekyobugagga ekisooka
kuyimiriza ku ttaka ate ettaka wiiriri ate lingi tesagala kulowooza ttaka lino lya mayiro tandikira kuyiika ennya z'olina oli mugaga osobola okweyimirizaawo buli kyoteeka ku ttaka awo tisimanye birimu byonna tisimanye era ne bwotonya amazzi awo nga gava ku bbaati awo amazzi go gatonya ku makaago oliwo ssente awo nagendako wagundi owakiza ebusensi yalina eke naye nga abalamuzi bajja okulaba ebibogaga byakiza simanene era gundi wamuwuliranga ng'agamba Ssebunya nti n'ogenda n'ogula n'ennakati n'ogula litisi n'ogula ennyaanya n'ogula obutungulu mugagga bulikowa egamba amefuga ogajjayo Uganda eyawamu n'ogaleeta ku muntu Ssekinnoomu. Yes, ate kwe gali ate Uganda yefuga bwe tuga nti Uganda yefuga tetutegeeza kuyita mu lwera tugate aba Uganda yefuga bategeeza nze gwe ne mulala kwekwefu era bwekuba kwonoonesi tulina kwonenya ngamba gundi okweyimirizaawo okuba kwonoonesi nenya katono kati tukaaba obwavu bayiro bananga obwavu otunda ki kibaganya obugula ate nga osobola okufuna kyotunda kale tiwaliwo omuntu omu gwe mmanyi ali ku kibanja ki naye tomubuulire ali manakati ali mumboga ali makire awo ye kati lingezi alifubire ate terabika ng'ali mu kudooba naye ate abagenda ate pulira kakati ate bagala kubategekera ate banagira banaaba medenyi ndiwulidde kati kumakya baagala kubajjayo obaana bisomye mu mawulire nina nga nabifunye bagala kubajjayo bujja obakaabo bagala bajjibu naye mugagga buliwa naye ekibulemeseza ki pulaani okuviira ddala ku topu pulaani teriiyo okutuukira ddala mu maka ate pulaani tejja kubaawo tebaawo nga tewali kwagala naye bwobeera n'amaka sebo bw'otayagala maka bantu bali mu makaago tebajja kukulaakulana era nabo tajja kukulaakulana. Nga tumaliriza abakulembeze bangi abafuze Uganda mukulembeze ekiguuzo okozesezza ekigambo kirungi abakulembeze bangi abafuze Uganda kati abatufuna obwetwaze naye andi gwosobola okujjayo n'ogamba ono yagezaako agezezzaako oba yagezaako okujjayo ekigambo amefuga nze Uganda yefuga abafuzi bonna mbalabi nakuganye mu kulonda okwankaaga mu ebiri nali n'okulonda prime minister yenyu nali mulonzi nga seetagana kuzimala kusaba lusa ngamba ku myaka endaba beeni kyeyafugako oba kyeyakulemberako era beeni ekyamugjamu ye yafuna akasunguyira ngala ebintu babivugira kugundi kukujju n'abivaamu kati mukubivaamu era n'abiviiramu ddala kati abafuzi ne bajja nga batamu nze omufuzi gwe nalaba ate yali kakikozese nti yatemula nnyo bannayuganda ate nayagala nnyo bannayuganda ate ye yakakalukananga nakati abauganda bannayuganda yali amini kuba amini ye yayagala Uganda bwakuba nti yalimu ekitemutemu ne basajja be naye nga abantu benyini buli amini kyeyagambanga ngaakyagaliza bannayuganda kusooka yakola ekintu ekitali kirungi nnyo naye bannayuganda singa nabo baali basobola okuzimbirawo singa balikola abo abaali bugundi bwe yagoba abayindi amaduuka gonna yagawa bannayuganda
abamu baliza n'okuba ngo bajja obugagga abamu si kuyinza abamu bajja obugagga ekyo kikulu kikisooka ekyokubiri nagati kwegamba kulabira ddala ng'ogyeko kaliba kati gwaka nga musana kakirotabula nziyeka kwenda esinga okwagala Uganda n'okuteeka n'okulaba nti Uganda ekyuka abasigadde si buli omu nti nteeka okumumanya nze gwe nalaba naye bonna nga nabalaba kubanga ubundi bw'oba balaba pulezidenti ye kabaka musajja wa ssekabaka gwe naye eŋŋenda ye yali yakusindikiza n'akati teyakafuna ate nga yo nze nyinza okuga nti yali kugamba yali pulani nga yakolebwa era oba teyakati kaseera mulaba nga akutte bayibuli naga nti yamaze ssekabaka bwe yakwata bayibuli bwati wakulayira kuba pulezidenti oba tinaga nti kaseera yakwata bayibuli nemmanya nti Uganda nyimazo yawe naye wewevaayo amini nagiddako kakati bano bonna balupwamba labi oyo gundi sijja kumubala yali pulezidenti naye ennaku enkaaga kati nze mugeragiremu nabano nebajja kakati ate asembyeyo akyaliwo atutwala atufuga ombuuzizza bwenasinga amin nzikwanze nyina kyenkulabiko ekyenkole kiki nabana bakoze ebyabo naye nze ekyange kyenalaba eyalumira ennyo bannayuganda n'abatuusa newe batuuka ate tiyagira bweyajjanga ano masaka yingira nga etuuka oli agigula n'agisanga nga bwetutudde wano nga buli kimu wekiri n'atandika naye olwokuba nti ekintu kyebajjamu basinga obungi kyebakimanya kyali kipya kuba obusubuzi tibwali bwaffe abayindi baali babubaamidde ffe nga tuli eri mukabalagala osanganga nnyo wano mumasaka nga tusangawo nnyo bantu nti ono muddugavu alina edduuka ly'engoye alina tenekundi bali balina kontakiti balagiriza engoye bazijja eri japani engoye za japani bazirabako japani biki naye nga wano tetubirina tuli ku bijanjalo ate nga n'abasuubuzi b'ebijanjalo batono nnyo ekiddirira ekisembayo entalo zino ezaaliwo oluvannyuma lwa 62 mpaka nga mu 86 entalo ezo zonna zonna ezaaliwo zaali zijjayo kiri kya maddu kuyayanira buyinza zaali za entalo kubanga twazirabawo ku mulembe gw'abazungu naye okututera obuyinza bwe bati entale webalimi entale ezo zaali z'amaddu ga buyinza nakufuna entale ezo zaali z'amaddu ga buyinza kubanga singa tizaali z'amaddu ga buyinza tewali badde ensonga ate egamba nti katulumba olubiri kubanga ate wetutuuka balumbira olubiri era nze nali mukono ate ekyo kyenalaba bantu bafa naye nga tiwali nsonga webalumbira olubiri waliwo akatabo bakayitanga sekanyolya kali kabwakabaka naye nga noli okusanga nga okakutte bwoti nga bwentuta gundi ento nga negumusange kabakukuma esasi kati n'obukyayi nga webuli naye nga amaddu gali kyayi waali sinteruguza kakati waliwo olutalo olwisagala kwogerako kubanga era sibuvunanyizibwa wange okulwogerako olaba gye lwafuutuka from nowhere nini lubwerawo nalwo libugotanya abantu era ekyatuviira mu lutalo tukirina kutugaba akasembeyo ddala twagala nga twefuga ku myaka 6 tuweza emyaka 6 obeeko ekigambo kyogera gwenga omuntu alabye ku mirembe gyonna
Olukuliza emyaka 6 olabye ddala nga kituufu tuli mu kwefuga era tuba twefuga ki ekyandikoledde ekigambo ekyo nakyogeddeko tuli mu kwefuga okwayogerwa oba okwatuukibwako oba okwatandika tuli mu kwefuga kwa namaddala nakyogeddeko emabegero nti kakati bwe tunaatuuka nga 9 ffenna omuzungu do we own it nga Ugandans do we own independence? tukole ki tetulina kiyinza kuba tujja kubako ekikulu okujjako nga demokrasi ze mu Uganda kuba teriiwo. Yes, tujogera naye teri mu nkola. Tulabe ekibadde wano bannaffe omuliraano gwaffe bo bamanyi tugenda kulonda bamanyi demokrasi weeri naye wano terinaba kulabika ate tukiraba bulungi kubanga abakyakukuluma bangi abatulugunyizibwa bangi abanyagibwa bangi unoyogera ekigambo nti kiki kyolaba sina kyendaba ng'abantu bakyabundabunda mu bitundu byabwe bantu babajje ku ttaka abantu ebyo byonna weebiri sirowooza nti njogera kiki mwami Ssebuwufu kyotawulirangako abantu buli lunaku babataddeko enkomera babajjeeko ebyabwe n'abanene nno ssebo kubanga n'obwakabaka bwa Buganda nabo buli mu misango gya kunza gya ttaka baba balitutte kakati ataawe kiki ekirala ekikuba ekiriwo okuggyako nga tuzzeyo ne tudda ku musingi gwa demokolasiya tetulina kyetufuna mu kwefuga. Nze kyendaba ate nga sirina bwe nvubirira kubanga buli kyenjogera weekiri ate buli omwakiraba abasibiddwa bangi emigongo gye balaga ku media gye balina obuddemi abali mu makomera bangi kati gwegamba omuntu okubeera mu kkomera nga kifaanana nti tetulina kooti obulo kati weeziri n'ebirala waliwo walala wesaagala kugenda nnyo kubanga nyinza okubi ate nga weebiri kakati awo kuno gwa 6 myaka 6 tekulina bwebindi bwe kuleese tujja kusigala nga tulisinagana nga tiwali gundi voice ya muntu tulina gundi yo yennyini freedom of expression kakati nongamba kwefuga weeguli olunaku weeruli mwenda naye nga kakati nze siyinza kubeera wani nga tikambula akakoko ngende nja kuserebuleetinga ku mwenda kati nserebuleetinga tuwezeza emyaka 6 nkiwezeza naye kyendaga kyenfunye emyaka 6 kujjako obulamu obuserebulira ate buserebuleetingira wange ate obulamu bubwali tubwetaaga kwefuga kubanga nali mulamu abangereza bakyanfuga era kati ndi mulamu nga bagerayo ngeneni kati kikyuka naye kyoŋŋamba nti bwendaba kino kyakizo nnyo nze sikirina ate sigala tikiriiwo saagala nkwate bubi ogate yagani tikiriiwo nze sikirina naye ate sigala tikiriiwo kubanga waliwo abakiraba ate nze bwe siraba sibana musango ate nabali bwe balaba sibavunaana kyovulaba nti kyovulani buli omu tulaba nti kakati tuli wano nayalese omwami Ssebuwufu tuli ffenna naye bwe tunayawogana wano buli amu ajjagenda mukasisira akanyama kanaba tekaliyo nze nja kulya obutula bwange bwokona ekyennyanja toyanza nnyo tweyanze ye tusimye ddala akaddeko otuwadde sebo nange neyanza aye n'okumanyisa bannayuganda abataaliwo mirembe gyedda biki ebyaliwo ate nga tubigeregeranya na bino ebiriwo tweyanza nnyo tweyanze sebo nange neyanza